Politics of deception. Politics of what? Deception. Deception kitegeeza ki? Deception kyekiguumaaza. Omuntu naguumaaza. Mwali musabye ku visa. Oli nakutwalira passport nagamba weekend. Weekend. Omanyi nga guumaaza buguumaaza naye nga teriiyo visa. Naye nga akipinga trust yo gendo laba ng'omaze omwaka mulamba omuntu akusuubiza visa naye nga tagikuwa nga ssente wamuwa. Eyo example nyangu. Politics of chi? Of deception. Ngaye mwawulidde Omugalatiya kye yakoze Madamu Namboze nti bamuwa lole 2 bwe buba bwa 10,000 fuses. Si oyo nno yekka. Njagala mbagattire patana mugiwulire nti ababaka bonna abo bemulaba nti bamukubye nnyo bazaake baaniga parliament esasula ssente nyingi bwenkubalira ssente ze baakateeka ku zaake ne we yali naawe waali ng'awonye. Kati waliwo Shamimu Malende yalwalira fibros mu lubuto bizimba. Abantu bonna once you chase a career so much ne weerabira zaala kyangu nnyo funa ebizimba mu luki mu lubuto. Abawala fibros bazifuna kubanga olusi abawala bafuna obuzibu bakalia chasers. Nti oba oyagala bwa MP simanyi oyagala goli muto oyinza okufuwa goingo zaala nosooka ogoba kalia nga olaba Shamimu Malende mwana muto yandibadde bawala babeera mu ndongo abeeteekako obukowekowe abakunama kaakula bulungi naye kati kayina focus kubanga n'okusoma obwaloya it takes time. Lo sitting teringa kosi ndala emakerero olumala kosi ndala myaka 3 ng'ogenda lo oyina okugenda ku Law Development Center oba oyagala certificate of court. Now Shamimu Malende went all that time ate n'agenda mu politics. Kati kyangu nnyo Shamimu Malende ofuna fibros mu lubuto kubanga wadde time era she's approaching 40 oba she's 39 oba 38. Naye Shamimu okuva oyalwala fibros ezo tawona. Politics of deception tawona kubanga oyina otegeera ebintu bibiri nti Shamimu Malende tie okuva lwe bamulonda ekintu kyokka kyakoze Bannayuganda ekimwagaza abantu kujja baana muki mukomera ku pro bono. Kitegeeza nti Shamimu Malende akola nnyo nga ayina abantu bajja mu kkomera si nti abaagaliza bamukomera. Nkulaga politics wa deception wano w'e Kampala. Omuntu agamba obutakola kintu ng'akikola. Now omuntu najja nga ye party president Bobi Wine n'agamba nti gavumenti eno eri corrupt era gavumenti mu kuba corrupt eyonoona nnyo emisolo gy'Abannayuganda. N'omugamba mukulu mubamu abatutte emisolo gy'Abannayuganda yeggwe kubanga wakkiriza ne bakusonyiwa omusolo gwa $4,000,000. Do you know what it means for 400 million for URA? Yazikiriza ne bazimusonyiwa omusolo gw'emmotoka president yagumusonyiwa. So gwe first person alina okugamba nti sirina kutwala musolo gw'Abannayuganda wakkiriza n'otwala omusolo okusonyiwa omusolo gwa $4,000,000. Eryo liconvertingemu eddagala ly'ogamba kati naawe oba ku bantu abali corrupt because wakkiriza bakusonyiwa omusolo gwa $4,000,000 ogw'Abannayuganda ng'ate oyina ability esasula. Deception. Wandibadde ogamba gwe alumirirwa Abannayuganda nga president akuwadde offer nti emmotoka eyo bagireke tesasula musolo wandibadde ogaana. Shamimu Malende bamuwa $7 per day ate basasula ne bbaawe wiiki yokka bbaawe bamusasula $2,25,000. Wali olwazizaani ne bakusasulira ani abasasulira? Politics of deception. Elias Lukwago yagambye nti we bawadde Ssewanyana beyiro n'agamba mukyala Ssewanyana genda onoonye $2,000,000 ameka 2. Politics of deception. Elias Lukwago
nga musajja oli babadde bamusibye emyaka 2 mu kkomera nga atakola nga ne mukazi we housewife wabadde omutuma agenda aleete miliyoni 2 agajjewa era we gazze walowoozezza gaavuddewa sipiika yasasula miliyoni 4 bataaba bakabe aga ana yabadde mu nkolagana ne mukyala Ssewanyana era Lukwago amugamba genda okime ssente ng'amanyi gy'amugamba zikima kyogamba gwe Lukwago tewalina miliyoni 4 ku Ssewanyana yakulinnyira emmeeza n'abuuka Franka tumwebaza obutagoba ku bwa meya you didn't have 40 million to pay for Segirinya and Ssewanyana wali osindika muka Ssewanyana atakola nga bawe bamusibye emyaka 2 nga gwe wennyini okimanyi lwaki wali tokubira pate Ssewanyana mwava deception IPOD yokka yakawa nupu bilioni 10 kota esebe bakabawa bilioni ezi 5 era ze zisinzo leta akacyankalano ku babaka obutagenda ku kitebe bajja ne bagamba Bobi Wine tulage ku accountability ne Luwisi ne mufumbiro politics of deception wayiswa mufumbiro ojja ku radio zonna no trashing abantu njagala oyogere ku bana abantu bana nve ku internet bano asooka ye Kasule Lumumba wayiswa mufumbiro yogera ku Kasule Lumumba ekintu kyonna ekiri negative kuba gwe ngenda kukubuulira buli muntu ngenda mubuulira abali mu politics wa deception lwe baamuwa ssente ani yamutwala ani bano babalimba bigirwa manye yakusitula nakutwala nofune ssente mufumbiro wayiswa yogera ku madamu Kasule Lumumba mufumbiro oyogere ku madamu Babalanda owa office of the president wayiswa mufumbiro yogera ku madamu Kasule Lumumba ne madamu Babalanda gwatenkuyina kubanga bubakeredde deception babalimba bayiteri ne babatwala ne bafuna ne badda ne bagamba blind following temukkiriza balala kola ki kutegeera era bakugamba ekintu kimu tokkiriza ku negotiatinga fete tu negotiatinga nenga bola baba mu Jinja Region madamu Kasule Lumumba ne mama Babalanda akola mu office of the president wayiswa mufumbiro yogera ku bantu babiri ngenda kukwabya munnaku ezi 2 nagamba temusobola malako nga mulimba abaana b'abantu nga mbafunirako ssente buli muntu yenna ali mu kkomera nga bamukwata wa nupu aliko nusu kasanva $1 kaligo kabanamateeka kati oba totegera politics ononsonyi wasoko deri ogira olinda emboozi z'abapulime za Malaysia yes era nzireeta waliwo kano kamboozi z'amalwa nako ke Malaysia bawako muddu awulira linda nga story gwa naye wano omugezi soko otulokole ki bano bayaye bakola kakuuni negenda neraba abakulu ne oyo mufumbiro bamusasula kukutanisinga bali abalala naye nga bano bamutwala dda tasobola kwenganga bigirwa mufumbiro wenganga bigirwa tulabe kubanga bigirwa abagenda kwabya era je mujja ssente wewamu abantu bona mufumbiro njagala oyogere ku bantu 3 mufumbiro Namuganza wa NRM njagala bajjukiza ona bembagamba ba NRM njagala mufumbiro ogenda ku TV ngo ovuma abakulembeze bonna njagala oyogere ku madamu Kasule Lumumba Namuganza ne madamu Babalanda of the office of the president oyo no yes deputy spokesperson wamwe taina office ya kalakalira abera wali ku magic parking agamanya 3 wagogerako nsobolo wumuza internet njagala mufumbira ayogere ku madamu Babalanda owa office of the president ayogere ku Kasule Lumumba ali mu prime minister's office oyogere ne ku Namuganza tosobola Kapere Lugadi tosobola kwogera kigambo kyonna kubanga oli ku politics wa deception
kati omugalatiya kye yakoze tutandise olwo muzeeyi tova ku maini bakubye namba ze nadduka mu ofisi anti bamuwaloola 2 nkugambye Shamimu Malende ono politics of deception atya beera ng'ogoberera bulungi kuba siri taata okuddiramu buli kimu now Shamimu Malende waakolako okujja abaana mu kkomera eyo sympathy nejja nejjukira tebalina bye bakoze mu kisanja mu Kampala. Shamimu takoze kimala ng'oggyeko bino ebya politics bya nuupu takoze kimala mu Kampala. Kati okola ki? Balina eddwaliro e Mengo, eryo eddwaliro lye likola lipooti zaake namboze Shamimu Malende buli muntu ayetaaga okujjanjabibwa nga wa opposition ebbaluwa eva Mengo Lubaga. Kati nkulaga Katero weekola kati bakola ebbaluwa parliament neekulaga nti ono omubaka yeetaaga mulwadde yeetaaga owummula ebbanga yesu abalwadde ne bamujjanjaba nawona netawona. Deception why? Kati Shamimu Malende senga alwala omwaka gumu nga parliament emuwa $7 emusipendako milioni 10 nga tekuli musaala yene baawe kitegeeza awawona mu mwaka gumu akomawo ayina ssente ku account ezigenda mu kalulu ajja ne okusaasirwa ate ngo ayina obuwagizi bw'okujja abaana mu kkomera. Bino mbyogera sinti Shamimu Malende nkuwa example nga deception weekola nti kati Shamimu Malende waawona mu mwaka gumu tujja kuba tuli mu $4 olutuba mu kalulu already tuli mu kalulu. Kakati okwavoiding accountability okola ki? Okolako kitono pateyo kyena appreciate nga okujja abaana mu kkomera. Shamimu Malende toyinza munoonyako kalulu n'omusobola. Kati olwokubadde tewali birala byogenda kukola bw'olwala ng'abasawo bakukolera ebbaluwa oyinza olwala obulwadde bwonna buli nnomo naye bakukolera ebbaluwa ng'efosinga parliament nti olina okugenda bakujjanjabe. Bw'ogenda okujjanjaba Ssente parliament zeekuwa constituency teyinza kubanja nga Segirinya tebayinza mubanja nti okoze ekyekawempe kirirayikire nti Segirinya senga aterera n'addayo ekawempe ajja kuba ne opposite. Owulidde kanawo osobola oba omubaka noweetwala mu kkomera ssente ziba zijja kuba oyo we gazetted woovira mu kkomera emyaka 2 oba oyina akawumbi nga constituency tekubanja era bwobadde mu kkomera kati awo n'okubalaale n'obasaba aka 2026 otegedde Iculi banna kasooke neesiimule ati ngatta patana buli nze ndi mugasi wa patana nga bano abalowooza tuwabula Aby'ogede must be crazy kawunyiriza nikagamba akutte wano kati yenze Iculi yes kyobula nkugamba ndi draga buli muntu aneetaaga ne gavumenti bali kuno ba minister tebamanyi byakwogera ne baba w'emirimu bawuliriza bya Iculi ne bagenda mu cabinet. This is how I am. Nafuna nnyo olowooza I was wrong nkugambe okategedde kati Shamimu Malende senga awona mu mwaka gumu ajja kuba ayina omusaala gwonna parliament gwemuwa ng'ate ayisasuddwa bulungi nnyo gyali mu ddwaliro kati akomewo olukomawo mu Kampala atandisalaale maama ka Shamimu kaffe nange nja kubaako kozi njagala nnyo Shamimu muwadde ng'example naye in this guys they are all many MPs nga babatambuliza mu deception. Mwe bannayuganda muli bangu temutegeera deception nze mutegeera deception kwe kuguumaaza. Museveni tumujjako myezi 2 n'oguma dangala Museveni n'oguma ekyo bakiyita kiguumaazo yo deception. Ani yasonyiwa omusolo ku mmotoka ya Bobi Wine omuntu alwanirira eddembe mu nsi ebulidinga ate n'olyoka okkiriza bakusonyiwa omusolo gwa $4,000,000 then you are the most corrupt. Deception. Toina $4,000,000. Why did you order for a car you can't pay tax for? Endiga nezoze motoka nezibuuka nezeekubya serefi neziteekako awamaani. Your man got a car from where? Which car doesn't pay tax? Ate when you don't pay tax, how do you talk about corruption? Never uzuma maya maguru gamulinga gamaya tebategera deception obateeka ku deception nabo ne bamukkiriza era baba balonda obwemupi mu balaba police ejja n'emukwata
master wa deception ye Bobi Wine yennyini bwe yali ayitamu ekyaddondo yapangisa poliisi n'emukwata gendo ddeyo olabe ng'ayitamu ekyaddondo kakyama mamera golowooza yali asobola okubba mu politics wa MP n'alemwa kuba muyaye ku bwa president yabateeka ku deception. Museveni abatta Museveni tocha ayina tiimu egenda eronda abafunya accident boda gwekubye bagenda babanoonya mu malwaliro gavumenti mbabuulira bayina abanupu tiimu egenda erondoola abantu nga babawayo ne ku ssente oba olina omuntu boda gwe yakuba mutuwe nga bamukuwa nga bagamba nti jjukira buli wavuga boda toyinza kaayana nti siwa struggle abo abantu bemulaba ku kitebe si tebaina babanoonya balina abantu abatambula nga banoonya abantu ne wane ekyanja webali woba wakubwa boda balina abantu lewisi baatuma okunoonya abantu abalina amabwa mwenna abalina amabwa mubatwale ku nupu bano wotuuka ku nupu balina omuntu akuba ebifaananyi naye nga tajja mu public balina kamera eyakabye ebeera eri mu kali akayumba akalwedi kati oba bali mu press conference oli akuba helicopter view kati ba victim bana abasiru aba boda bagenda e Kamwokya nti simanyi mujja Bobi Wine atukozesa tujjeko Museveni kati bamanyi nti bali tiimu ebali codinga tiimu ya Babi kubanga yali mu charite ye bale mujigala kubanga ye nogamba nogu nga we nagambye ku Selector Devi bamukwata ikituuka amanya Musega nava jali ne bajja ne bamuta than anybody else. Deception nti tetuteesa na government fe tetuteesa bateesa IPOD yakabongera quota 5 billion zirese empalana Mpuuga ne Bobi Wine bali Ssente sibo tetunegotiating na government bagala bali abaana kubanga tebaganda bamwe baba bala worthless okubeera mukomera kubayamba to profile them ne baweereza institutes zonna mu Germany balinayo ba agent bakakwenza ne baweereza buli agent kati Ssente ja how it manifests to come to Uganda kuba nagamye Museveni ne wazi ba NGO temubulamu handa methods Ssente ne zituuka Ssente ne zituuka guno tugamba nti ambulance ya Segirinya bagitwala ngatoyina embaga ya bilioni omuntu gwogikolera talina wadda omudala gwa mandazi teri lubimba lwa Nubia nili lubeera mu rotation. You can't tell us Ssente yazijja ku music no mufumbira akola okola embaga ey'olukaaga girlfriend yamulemadde emyaka 15 family nga n'omuwala yamuvaako kubanga omuntu ayagala sister wamwe emyaka 15 nga tamuwasa abamaze omudibya naye ne bafuna embaga ya lukaaga ate ne bakulaga nti simanyi eza beyiro za Ssewanyana nti ate Ssewanyana ne batuma mukazi wazi azikime omukazi yali agenda zijja wa speaker yazisasula kati Segirinya wani tema chindye je namuleka nga ngende Bulaya tinakigudde samusanga yo bangamba tiyasenguka tinakigudde omulongo nakigudde ogenzewa nakigudde omulongo bakiguddemu ya bulimba nupu naye bannange yayabise luno omugalatiya kye yagikoze empalana basewungu bali kukimu we knew you came to our party to destroy. They can't defend. Bambi abali mu Bulaya bannuma bebasinga okupapira deception tebategeera kiri ku ground bapapa na kiriwo bakadama on pretext that Bobi Wine wafuka president wabagenda fuka kitamente ne wafuka by God forbid era basigala bakadama. There is no any other way. Government ya wano siye ekole eyo kale bambi bo bagenda ne bawagira olw'obunyivu lwe balina ku Museveni ne balowooza mbu okukyusa eggwanga si simplicity. Wazeewo omuze mu Uganda ogw'abantu okwepatiika yeepatiika ku muntu ow'ekitiibwa ennyo abantu ne bafunirawo debate ku ye
Kati mu Uganda it is even insult. It is an indictment to government. Nti Museveni is going to be replaced by Bobi Wine. That was the biggest mistake the country could have ever done. Country jetuliko siya tetuchali ku try and error eya Idi Amin. But because of populism, bakukwase gwanga. How? Era Museveni watuona ba veteran. Try to genda kuddayo mu nsiko. Yes. How? Nemupanga panga ebyekisiru nemukuliyetinga wa abantu okulya ssente. Nemukuliyetinga wa Bobi Wine. Mulemesele esije mukole na mwe deception mwe nale. Nenga taina kyamanyi ku government. Buli walaga babolinga na bigambo taina kitufu kyategeera how to run government. Muleta abayaye fe tubakwase country. Mumenje twajijja. Mwe mukole gumu gwa kwesiga lipstick balenzi kwagala balenzi. Nabagamba tuyina ekizibu kya homosexuality mu masomero. Museveni ayogedde ku bisiyaga. Abantu boogedde ku bisiyaga. Gwolala leko Bobi Wine ng'ayogera ku bisiyaga. Nagamba tasobola. Yabivumirira ate obyogerako kubanga ayagala bamusonyiwa ayingire London. Mugambe ku presa nti president ayogera ku bisiyaga, church zogera ku bisiyaga. Oyogera ki ku bisiyaga? What's your position? Again. Mundeke tasobola katoyego mwagalo wa country tugwemu values because human rights go baba someso what deception where marrying two women is wrong but loving a man to man is human rights. Katoye president gwe muleta kapere rugadi ngani akuwe gwanga gwe watuona tutachamusa wewe fe tuli bukambwe nnyo kugwanga. When it comes to country we sacrifice afia tugenderawo mugwe. Country tetumalaga jikwasa bulimbwe uzuma mumwa bano tebayina mirimu. Oli yasoma ku Harvard talina mulimu gwe yakolera country yatusala. Bamuwa scholarship nga bamufevalinga batumwine ne bakayihula. Yeyeke yafuna scholarship singensi yonna ezinoonya. Beba abalina feva balubongeya. Ne bakwata scholarship ne bamuwa. Talina kyayambye ensi eno. Ali wali Kamwokya netino simanyi nasoma Harvard. Eggwanga lifunye eki mu kusoma ku Harvard. Ngate scholarship abaana abalala ababanaku baaliwo ne bakufevalinga. Bufevalinzi batumwine. You were not the one qualifying to get those scholarships. They just favored you. Bakufevalinga Ssente go ali omugezi nadda nasomesa Cavendish University. Ne bamuleta mu deception bamugamba Bobi Wine uli namugoberera n'agenda ne bafuuka abomu. Ebyo byonna toyinza yita mu clandestine wekuwa bwa president. Mujja siba obusaati obutayi bukutuke nga tetukuwaddemu wadde bwa minister. I'm telling you. Olaba mawakiriza. Mawuyakkiriza bamawo manyi aticulese gwalina ku politics na arguments. Ate mawakiriza mukasambidde muwanga Kivumbi Mpuuga bagala Joyce Malende Jowero Ssennyonyi bakkiriza nga gwatogaana gwe MP 5 obukuwaga tugenda leeta ba MP 15 pata yegenderewo mu namba 4 osigaza ababaka batano tulayo wono oyogera politics of deception. Ibulira bana Uganda omusolo gwa milioni 4 gwandiyambye ba ghetto kids bameka. Wegendereze politics wa deception. Balwale ebbanga kati nga olabe mama Namboze ateeka omukono wane ebbanga lyonna. Omugalatiya yamukuba omusumaali n'omuggo n'agwerabira. Mumubadde mukimanyi nti Namboze takwata muggo. Neffe tukimanyi wa mukagaali era wa muki wa muggo naye bamukuba omusumaali ne yeerabira akatebe n'omuggo n'agwerabira n'asituka. Katonda munene atulabisizza ebinene ku nsi kuno. Temakindi gye namuleka nga ngenda kubwakadaama tinakigudde samusangayo bangamba nti yasenguka. Tinakigudde omulongo nakigudde ogenzeewa. Ogenda wa ngenda mu kibuga Kampala. Ogenda wa ngenda mu kibuga Kampala.
abeeruddeyo eyo gye bayita kiromo y'e Bulaaya ng'oguze tiketi. Si bolingo simanyi awe medu awe medule mesu simanyi awe medule sidu nedda abantu bampereza videos nga bangamba isima bulwe tugula tiketi e Bulaaya nga tudde Uganda naddala ng'oludde okudde Uganda akayimba kosookamu bakayita ki ogenda wa enda mu kibuga Kampala ogenda wa enda mu kibuga Kampala oba okyawulira oluyimba lwo ng'owa Zigido aveeno tempale zayambala Zigido esaati gyayambala Zigido nga naye ajja mu meeting tisula nonya mazima sula nkaba sula nonya omwana nga simulaba oba okyawulira oluyimba lwo in peace nga wajja abantu simanyi bolingo mata bolingo like this nti olumala baga batuwalana ogenda wa enda mu kibuga Kampala ogenda wa enda mu kibuga Kampala botuuka keeyo bondabira awo owulira oluyimba lwo ng'omuntu ajja azunga awe medule sidu awe medule simanyi leeta sifomigeti awe medule bannange mutuleke tulowooze wangi early in the morning Iculi alone tisula ndota mazima sula nkaba omwana simulaba temakindye gye namuleka ngenda kuwa kadama samusangayo bangamba nti yasenguka wulira meaning wakawulira oluyimba otudde ng'omuntu ajjaga empale zayambala zigido tinaye aleese luyimba teno utate kati nettayi Saala yazisumulula ne bazooza kyokka yamanyo zisiba nerabirige gye basiba ettayi kati ettayi zonna genza otunula zonna ngolo naye Saala mukwano ediaso nakigudde namuleka makindye nga ngenda ku Bwakadaama maama ntireyira amaaso golina tegatula mu kiwanga galinga ndegekkiriza togaba tunuliza mama bajja kukemwa yave mu kiwanga bakuwugule walayi ntireyira amaaso golina tegatula mu kiwanga galinga ndegekkiriza togaba tunuliza wama bajja kukemwa bape mutundule bakutu owulira ng'omuntu ajja ati simanyire mifomigeti simanyire sasi fomigeti penge tukate kende tu wanji yes deception tugenda musoma wiki namba nkulaga abayayi engeri gye bafunamu ssente era enkayana eri ku pate yaabwe ya ssente bazuula dda baagala bannaabwe babeere mu kkomera bafunireko ssente buli mwana gwe bakwata wa $7 Seggirinya ye babadde bamutekako gumu kitundu si basanyufu bizinesi yaabwe yafudde era bannusifa batandise ovuma Seggirinya nusifa bambi nusifa omanye ebyobufuzi bulungi oli kansala naye ku Seggirinya nja kutabuka Seggirinya mumuleka asooka awummulemu bantu mmwe bamutandiseeko dda omuvuma busimanyi walidde oteesa otya ne Museveni gw'obadde mu kkomera gwe nusifa obadde mu kkomera omanye ekkomera ly'omwaka ogumu plus mbu tetuteesa
temuteesa obusibe buggwa nga mmwe muli bweru mulya bannammwe bali munda deception ayina okukoma bannange mwenna abeegatta ku basajja bo mubeegenderezi be basonga mu baana kuba we bakusongamu we bakukwata Shamimu Malende ne Lukwago baba bafunye ekibafuula relevanti be bakusongamu be basonga mu baabwe nagambye balina akatiimu k'abasirikale nabo ke bakolagana nabo wadde nga tulina amagye malungi mulimu ba bad apple kati be bakusongamu bamufumbiro olukusongamu Shamimu n'akuwolereza bwereere patana yeki yemu kati we bakuwolereza Shamimu baba bakusizeemu ensigo nga gwe olironda Shamimu eva mepate naye nga ate ku bifaananyi bakuba ligo tiimu yo nga bagitaddeko kasanvu akadoola okategedde noddamu oluyimba lw'omuntu gw'osinga mbadde manyi olina kuddamu lw'Ababaka naye ng'omuntu omusinga alina mu ttaka yafa tomulaba waate noddamu ennyimba ze nga abaapukamingi weebali siya obadde ki awo tuvuddewo ali ati Abedi Bwanika omwereetera mu pate ng'omwereetedde Abedi Bwanika is a very clever man ye yaleeta development model system eno nga yeesimbyewo okuba president Abedi Bwanika wowulira campaign ye nga yeesimbyewo okuba president obuli ogwasooka wootege ati Abedi Bwanika is a very intelligent man abanopu nga bamuyingiza oba tewasoma abantu abasoma beegenderezi bayingiza omugalatiya kati bawoloma leave our party defend yourself sewungu gwe simanya ayaniredi wannaleero you can't atowoza simanya Abedi Bwanika lwaki mumenya pate agimenye eki namboze bamuwaloole bwebuba bwa 10,000 fuseezi siriddamu kulonda mubakaka obwa 10,000 fuseezi kati enkya ngenda baleetera individio ani yamutwala bamutwalawa okufuna ssente enkya wayiswa mufumbiro nkuwadde olwaleero n'enkya oyogere ku Madamu Kasule Lumumba oyogere ku Honorable Babalanda ne Honorable Namuganza ne Maama Kadaaga wayiswa gwe ojja gwe ngenda kujjayo ate gwe baku ngenda kuleeta ku sowaani wait wepanga ku Iculi nja kusanga ewasa kasita ffenna tuliayo oli yekyali waffe nja kusangayo ne mugandawo tuteesega ebyobufuzi ondabi wayiswa nkusiba woyogera ku Madamu Kasule Lumumba ekigambo Madamu Kadaaga Namuganza bogereko gwe olabe bawosulo onosanga si waggale tiremi famigeti twende tu waliwo omukazi azanya mizannyo simanyi mboozi z'amalwa akakampi ak'olutwe kalina amaaso gonna magazi gati kabeera keebikkiridde buli ssaawa akakazi ako mirundi giweze kampita Iculi nakasanga nga newani newakulusumu kabeera mu ijabu newe wekampahaga bannaye kanyweza ne kankulubuusaako amabeere eno emikono ne kagikwata eno kyokka nga kali mu ijabu yokka temuli kantu konna naye kalina disguise ya busiraamu kalina bba waako kamufuula muddu awulira musajja kamuloga ali awo yakwata akazi ne kakwatirira nga yali awo ku kamera olumana kamugamba gendeeko editing ebintu ne agenda mu bantu bonna abazannya emizannyo akakazi kano mukegendereze kalimu olwa Thailand kalimu olutayirandi tekava ku nnyonyi kati kalina ekivulu kyekalanga mbu simanyi bya ntalo naye bw'otunula ennanga gy'alanga ekivulu alinga muyimbi ssente azijjawa banne ze batajja mu mizannyo
oluwala olwo olw'amaaso olwamboozi z'amalu olubeera mwija lwolaba ne bamawulana drain simanyi buli mu lusonda ne lulina abasajja kyokka lufumbo nze we lumpaaga ne lusooka lunyenya amabeere luyina amabeere amanene ne lunkoona amabeere mu kifuba ne lunkwata naye nagenda odduwahaaga nga mpulira omubiri mwereere kyokka omusajja waali awo bannange weewalanga nnyo obwamuddo awulira ate ndabye muddo awulira oli yalaze wala yeyeyey akakazi kajja ne kakukwata n'obeera firinako kalina ebiiso binene kalina omututu gw'ebbeere weeguti ningola nze nali ndowooza gayi nti oba just nga woolaba bano bagayi abatukwata kyanzigwako nnyo nga baŋŋambye oli gayi yebbawo oyo omukyala nti balina n'embaga niŋŋamba naye akakazi ako mukegendereze keebikkirira bwebikkirizi naye obuyaye buli ku lukazi olwo teruva ku nnyonyi kati terusuubula kintu kyonna etayirandi ne luba lunonyayo ki mwege embozi z'amalwa zaagwa kati tyalina byantalo woomulaba yonna yonna mu bitu byazanya ne babulusi kapromoting amaaso gakali mu ngalo gati olutuuka Iculi neŋŋamba akasi kambeeredde ki bannange muntaase kakazi ako kansumbuwa ekitetegerekeka musajja gwoli musajja ki omukazi wo n'abeera nga alimu ebintu ebiraga nti tatere bannange omukazi oyo tateredde mu bufumbo naye bbaawe baamuloga era nze ebyaddogo naye sinti bikola ogaye abeera awo nekamuga agendeeko okwate editinge n'avuga emmotoka kavuga UBR kayina emmotoka mpya katimba zi posters kalanga byantalo ng'akalanga lonchi teri muzannyi wa katemba asobola abano bannampijja baani erina kuba nti ebonizi omuzannyo tegulangika ne kalanga omuzannyo everywhere weeguli obulango Ssente azijjawa azijja mizannyo gino emizannyo gya Uganda mugimanyi mukakasa omukazi oyo Ssente azijja mizannyo baddeyo nanga bazannya bannange rape nga azannya nze mbeera ku rape all the time mbeera ku rape mbeera ku buzannyi kinzanyira bulungi ki rape regardless ebyabindeeba nze ndi kulitiiki naye waliwo byenjagala nze ndaba nnyo rape naddala obuzannyo bwe yes ndi faani wa rape lwakuba naye takikkiriza yes nze ŋŋamba abantu nze ndi faani wa Rema nene Rema takikola ki takikkiriza nze ndi faani wa Kamiliyoni nze ndi faani wa Bebekulu lwaki ye Bebekulu akikkiriza abalala ne mutakikkiriza bwe ŋŋamba omuntu ndi faani wo takikkiriza nze ndi faani wa Spice yes nali nnyo faani wa Shiba ne ŋŋenda ewuwe nanzigalira ku geeti ne mmanya kati luno lwa Palestine ne Gaza ne nnyingirirawo ewa mu Spice gadget nze sirwawo kasita yansibira ku geeti be pa ne nnyingira ewa Spice ate nga nali muleetedde byama kuva wa Jeff Kiwa nga mugamba owonya omulogo nansibira ku geeti amwairo okole wa Spice Team Spice gadgets 24/7 yes obeeranga ne side mu nsi omuntu wakusibiraga ku geeti toyinza muwolereza you can understand my pain yes how can you close me on your gate me Iculi you take me for embarrassment you think I'm going to rest even my dead body won't rest yeah me akakazi ako mukegendereze ka byansimanyi era kizanyo era omuzannyo gwe kapromote kasimanyi byantalo amaaso gakali mu ngalo nze Iculi ndi muntu mukulu nsobola oteganya oyo amaaso gamuli mu ngalo naye akakazi akakambala hijabu simanyi kekani bannange sikamanyi kabadde kalina ne munne wako omuddugavu nga balina program babeebikkiridde nti simanyi mboozi z'amalwa bombi amaaso gabali mu ngalo mujjeeko obukaaya bwaffe mwambale lumu mini zammwe mwambale mini mubeere nga Shiba yes mu kifo kyotuwa oluyimba atukunamira bukunamizi waate oluyimba nga yeegaala waate oluyimba nga atulaga akabina munda kati oyo twatutege oluyimba n'okukunama bikwataganira wa twagala lyrics ku YouTube tuzirabe bye wayimbye oluti oluyimba ng'agaala ng'abantu bagamba yoyo
We are moving from order to disorder, and it will be very difficult for us to go back to order. Iculi alone. Yes. Simanyi Iculi kikulumege. Kekani akakazi ako bannanga akabeera mu hijabu ku mboozi z'amalwa. Kalina amaaso magazi gati. Yambala kaleega mu hijabu, yambalemu n'akoomunda. Lekerawo n'otuwaawaga ng'omusajja wo waali. Omukazi yantuulako juzi nga mpulirira ddala ebitundu by'ekyama binkoonako eno neweeka ebigula. Iculi. Ningamba akakazi keetiyuula kikanjagaza ki. Omuntu gwe kaliko amaanyi mmye mutaka yeewumba yakkiriza ne muzza kugombolola. Onalebo molesi mwami Zubeda nedda sikiri ekyabula n'ekyabulaka amaaso gakiri mu ngalo. Bombi besiba obukaya ne badda ku kumbe bonna obalabirawo mwambale lumu mini n'obukoowekowe ku maaso wabula musajja gwe baakuloga. Nkyalabye bamuddo awulira ate kati owambi omusajja oyo senga tewali amumanyi. I can tell you all don't know that man. Tomanyi nti akakazi no disrespect. Tomanyi nti nkaita kazi kuba katonotono mu hijabu sikanene keekuuma omubiri kali very thick kankwata ne kaliko kangulubusa amabeere n'ennyumba kazi kabadde ki. Naye ekyasinga okuntiisa ng'omusajja waali awantunuulidde ne tuzannya nga omanyi ndi joki nenkasitula naye nga mpulira eno amabina temuli kantu. Naye ng'ekinneewunyisa omusajja ali awo ne bannange obwavu bujja tuttisa nga waali muddo awulira weyeesesa ne bamuga agendeeko editinga ebintu n'agamba Iculi baayi ne twekubyeyo n'ekifaananyi n'enkwata kakazi ke n'enkanyiganyiga nga waali. Bannange tokkiriza obwa muddo awulira. Muddo awulira anti omukazi akola ebintu ng'olaba. Keka Shamimu jamwija. Shamimu yambala akaleega ng'ojja mu bantu. Shamimu yambala akoomunda, no offense. Shamimu wampadde aga ng'onsitula wonzanya ulinga mpulira wallahi. Shamimu oli mukyala musiraamu lwaki nandize nenkwogerera bwetu ne Shamimu wammazeeko emirembe. Shamimu konneetiyuulireko okinga omusajja wo waali. Omusajja wo waali nonneetiyuulira. Shamimu nakulabya amaaso gakuli mu ngalo. Shamimu ssente ozijjawa. Musajja we ye time yeebuuza Shamimu gy'ojja ssente. Shamimu amaaso gakuli mu ngalo. Oyinza oba walimbalimba omwana w'abandi nakkolera embaga naye nga Shamimu si gw'oliko. Tekava ku nnyonyi oba olaga wozanya emizannyo ekyayina. Tava ku nnyonyi. Ladies and gentlemen, sagala teeka abantu wansi naye nze ndi waali yalite nkubuuli. Shamimu oyo alina n'omuzannyo gw'alanga. Naye bw'olaba billboard, bw'olaba ssente, bw'olaba ennanga gy'alanga ng'ate omwami we akwata bukwasika kamera bakola bonna, otandika omutima okukuba. Banaagamba Iculi njogerera abawala kambaleke. Mbagala nnyo mbagalira ddala bampita Iculi yonna gy'osinzidde. Njagala Mukama Katonda akuyamba obe wakabi mu byonna by'ogenda okukola. Abayimbi abato be bano. Muve mu ba stunts. Bano be bayimbi benjagala ogoberere. Yes, new generation. Aroma Music, Guluned Official, Violeta, Liam Voice, Cruz, Unknown. Yes. Kapiripiti, Straight, waloke baita Rema K, kagala nnyo. Pretty Sophie, abaana abato betuyina okuwagira abaana abakulu basusiza distraction. Bereeta bweresi simanyi onampalana onankola ati naye njagala kugamba ekintu kimu tiye bana abaana abato booba obudde. Carol Nantongo, Vinka, Zafaran, obwana obuto obuyimba obulungi, music atali wa kuyombagana n'abantu. Bana abakulu bayomba bintu oli yantwalira omusajja simanyi. Beera ku Aroma Music, Guluned Official, Violeta, Katale and Kando. Yes, Katale and Kando. Ruth Ngendo. Kapiripiti,
ne baddest of all bamuyita Kapeke. Kapeke ku Instagram, Kapeke ku Twitter, Kapeke ku YouTube, Kapeke everywhere. Wembley Foundation straight away. Abo nayo jammala obudde music jako joko mukula bizibu bikweyongera noleko yimba ebiti notaniko yimba ku bizibu byo. Am I loud and clear? Gwenonya Kapeke. Teka mu Kapeke everywhere. Teka mu kapilipili. Tegeera. Fako simu yange tonja Samira. Tuyina gwanga muje munakunya webale nnyo kunzijukiza. Chameleonaire baddest of all time. From Kawempe to Kampala to the top to the world. Africa large. Chameleon alone. How to get mu cricket over mbaita mwenna. To a big event. Support je yetaagadde ngulu kiri nice. China face. Ze kinsanyusa sanze big era nga ddala erinnya likifaanana ate kiri positive boss. Tugende ku cricket over gwanga muje tuwagire Chameleon. Yes, Sala yenza ka video. King Shiba wanji Kenzo the goat wawa the goat wachi obadde ki naye Adrian Isubuga kye yakoze Kenza obo bwana bw'oluzungu buve ku kye bwakoze Kenzo bannange Adrian kakubye Kenzo atiko katono kamuti nice ringtone ringtone yange ya bad Bobi Wine musically I'm face fan musically Bobi Wine nyimbira bulungi. Yes, big bebe kulu chali wanga atanyimbira bulungi nnyo. Chameleon my friend atanyimbira bulungi nnyo. King Sawe balo kikuba mu London ne bad girl Winnie Nwaji banaye Winnie Nwaji asudda ayi kituufu muyinza okuba tulyawo ne Winnie Nwaji ayina space z'abantu zaalidde. Mwe mugenderere emirundi emeka gye babuukinza abayimbi e Bungereza banne Winnie Nwaji is ever overbooked abroad. Swangiza Avenue mweddeko. Swangiza Avenue mweddeko. Winnie Nwaji gwe musasule ekitono naye be mutiitirya Winnie Nwaji ali booked kati ali ku papo pate ali London ate buli watuuka azikiza bisaawe. Chovola banga Winnie Nwaji ne bwakola kitusigala tumwagala linga Chameleon kino kindaze when you prove beyond reasonable doubt ne wokola yensobi. Chovola banga penge yawe mulanga nga penge ali beyond reasonable doubt. Nange Iculi ndiriyo beyond reasonable ngenda ne nyiga abantu bloggers batusa kukola naye wobo oyinako gwo omukisa ate obo oyina okukosa obulungi bannaye Winnie Nwaji tukyali awo. First of all yawamba embaga balema mwe bali bepankira. Winnie Nwaji abeera ku nnyonyi ku bivulu ate bannayuganda b'ebweru be basasula ebivulu eby'ebbeeyi. Yes, kati kitegeeza London ye yardstick y'omuyimbi okubanga oyimbye bulungi. Why? It is in London where they use the highest currency, pound. Kitegeeza nti wane Uganda abayimbi babayingirira omutwalo gumu ne bagamba mu VIP ebiri emmeeza 5 ate nga London bayinza okukola nti pound katugeze pound ya 5 okuyingira omuyimbi. Kitegeeza omuyimbi we Uganda yardstick ye eri Bungereza. Yes, na America oyina okubanga bakubooking London okuba nti okikuba. When was the last time Mulema was in London? Kenzo negulamize omulaba ddi mu London nti ageze yimbira bana Uganda. Yafaayo nnyo okuyimbira abatamanyi Luganda mu Luganda dan okuyimbira ffe abalumanyi kuba amanyi ffe wonooyimba ebitategeka tujja kugata kati ayagala nnyo ayimbira abatamanyi Luganda. This is why ayagala nnyo kugamba nayimba Senegal. Do people in Senegal know Luganda? So you want to tell us nti oli concerned nnyo okuyimbira aba Senegal mu Luganda omama Petrico dani asa abana Uganda abamanyi byoyimba fulale oyo fulale ajirema. Winnie Nwaji, yes, Winnie Nwaji awambye nnyo.
Wininwaji awambe onowola ba performance ate yeyongedde ogenda mu gym mbiri gwayongedde ogusika yes naye yasibye enviiri ne wabanga waliwo ekizikutula takutuka empalaata kali abagise Papa Party Dubai we are on the way tujja nakwezi so to get prepared get ready Iculi alongside our team kaife mamulinde wenna abalaga nti kati vizeze nga muzoka mumanya nzija nze nkugambye Wininwaji olw'okubanga muyayeyayi tetunnamuteekako nnyo budde ne Wininwaji yawambadde balema dda ne Shiba waamu Shiba nkugambye abantu they prefer Wininwaji in many ways. How many times have you seen Shiba sing abroad this year? Oh, Wininwaji is on the aliku her best. Congratulations Wininwaji. Love you. Nzomanyi bwentyo. Ni wabadde London kyate nseetaaga. London muyina wano. Empalaata enviriza Wininwaji zikutuse oba kiki? Takutuka ekiwalaata ne tuviiramu ate waakutuka tudda tuteekayo siga tugenda ku mulala okutusa eki Nwaji yakoma ddi okuyimba ate kati Bungereza gwe wakubye arena yonna ogudde ki Dalu Spinning Media Wininwaji ali booked ku Papa Party yagenda naku 3 yali Bungereza oluvayo agenda America bamu bookings Thailand Bangkok baba bookings ewa ne wane Uganda Wininwaji buli mukolo genda olabe wano party zonna zibadde mu December abadde highlight artist yani Wininwaji yali highlight ku one man one bote yashira yali highlight ku ya white party ya Zali ate wabayo party endala ngezo ziwedde sira gasumba ne Zali baba bamaze okukola waliyo party endala arena gye yagadde yakubya arena otu governance yabaddeyo mu otu governance yenyini yandipotingidde nga Wininwaji agadde arena yonna muyimbira mu Royal Agency Wininwaji Lodge njagala mulaikinge page ya Penge bagiyita Lucifer Nation Peng bambi mudawulo mu following page ya Penge tunyumirwe wamu yes so njagala likinge page ya Peng bagiyita Peng Lucifer Nation tugende lumu vibe yokwate kubanga Penge yamanyo siko bulungi strings ne tunyumirwa blogging bana abalala ba chickeni kati Penge yajonyumisa politics aderi nzireno tulioke tulega abantu waya bakakase ne kati Penge ngeri je page je bazitawanya tetusobola kwepima bulungi kati bayekolera tebalina manyi gamala mulaikinge page ya Penge tusobola okuvuganya obulungi abere mu nope mbere eno otherwise minzani yekubidde sikyayina na kyenkayana benkayana nabo bonna bayombagana bokka Iculi alone love you and love you so always mbadde Iculi early this morning Kombaka Constructions fe tukolera awaka netukoleramu gypsy tukuteramu talazo fountain compound tukolera talazo stainless oyagala ki contacting Kombaka Constructions ku 0700 384201 ojja kuba otutuuseeko